Abasuubuzi n'abatuuze ababadde mu Lubigi mu munisipali y'e Nansana bakaabatwawa oluvannyuma lw'okufiirizibwa ensimbi mu buwumbi mu kubasengula. Kalina yabadde awo emanju wange. Ng'ogyeko ekizimbe wabula emmaali eyabaddemu ngeweza biliyoni nga 3. Bayabaddemu generator ze batunda nga erimu obugaali ng'erimu pampu z'amazzi nga yonna kalina ejjudde y'amayaliriro 3. Judith Ayebale musuubuzi abadde akolera mu Kampala wabula ng'abeera mu Lubigi. Amaka ge yebadde sitoowa mwatereka by'atunda e Kampala. Obuzibu bwe twafuna ffe twawulira nti bagenda kutumenya. Twawulira nga 1 week nga abantu babataddeko X abaasayidde eno. Neffe twali wagguluko tebateekako X. Kaakati nze nagenda okuva mu tawuni ng'ennyumba yange bakoze eki bagimenye. Ennyumba gyewali osulamu? Nga kuliko n'emizigo gy'abapangisa. Ekifo ekyo era wabaddeyo abalala abakolerawo okuli emidaala gy'emmere, bamakanika, ababazi, abasuubuzi b'ebirime, abatunda ebimuli n'ebirala. Nze wano mbaddewo n'ennyumba yange ng'eriko amaduuka 12. Naye abasajja bajja olunaku lumu nga mujjeewo. Watalina notisi yonna gye batuwadde. Wano mu katundu kano kokka wano okuva ku Starbucks wali okutuuka ku poliisi wano ey'omu Lubigi amaduuka gabadde gasukka 30. Ne gonna wenjogerera tewakyaliwo yadde neeri. Ekisigadde mu kifo kino gy'emidaala egitali miwangaazi abafunayo emmere ya leero. Singa nneme egenda mu maaso n'okusengula abantu abali mu Lubigi, emirimu gigenda kwongera okukosebwa era nga paaka ya takisi, amasundiro g'amafuta bye bimu kati ebirowoozebwa nti bye